Mpuliriza nkulamusizaako omukutu EKTV Media Uganda nange Eke Master amawulire agakagwawo era nga amawulire gano gatiisa ddala gwe munnankyukakyuka nti abasibe baffe betubadde tumanyi obulungi ennyo ababadde bali mu kkooti olunaku olwaleero wali e Masaka byonna mwabirabye tubadde nayo ku live kakati mu kuvaayo bano bakwatiddwa abamu kubo baleeteddwa ku kkooti batwaliddwa ku poliisi e Kawempe okusinziira ku mawulire ge twakafunawo agatannaba kubeera nga gakakasibwa bano balabika batwaliddwa e Kawempe ku poliisi era nga boolaba akatambyako bagenda kubeera nga baggulwako emisango emirala emipya kyokka nga kibadde kimaze okubeera nga kikakasibwa naku z'omwezi 22 gwe mwezi guno gwennyini gwe tulimu ye Friday ejja bano ng'omulamuzi amaze okubeera nga kakasa bagenda kukomezebwawo mu kkooti era nga essuubi libaddewo nti bano essaawa yonna bagenda kubeera nga baweebwa bbeiro wabula okusinziira ku bigenda maaso amawulire galaga bano ababiri Edi Mutwe kw'ossa omusajja omulala amanyiddwa nga okusinziira ku geto akafunawo Edi Mutwe nga bwe nkunyonyodde ne munne amanyiddwa nga Akireo kakati bano bateeberezebwa okusinziira ku bigenda maaso batwaliddwa mu kifo ekimu mu Kampala naye nga obubonero obusinga bulaga nti bano boolekeddwa wali eri ku poliisi ey'e Kawempe era nga bano bagenda kubeera nga baggulwako emisango emirala mu bumenyi bw'amateeka jjukira nti bano bamaze emyezi gikunukkiriza mu 7 nga bali munda emabega w'emitayimbwa ate nga n'enkwatibwa yaabwe bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka kale nno twetaaga okubeera nga tubasabira kyannaku nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso omulamuzi byabadde amaze okubeera nga ayogera wali mu kkooti e Masaka kakati ate byandibanga oba oliawo bisazibwamu nga bwe mumanyi ku regimu ya Mwami Museveni nti n'abantu bangi be muzenga mulaba omuntu olumuyimbula olufuluma bw'ati ebweru kkooti ate oluvannyuma n'addamu n'akwatibwa kati vidiyo eno nkusaba soko gimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri mukwano gwange ampuliriza gimpere ekigalo kubanga message eno twetaga etambule information eno ebune buli wantu abantu bonna bamanye impunity eri mu ggwanga Uganda injustice mwe tutambulira obutali bwenkanya nga bwenzijanga nkubulira oba oli gwagobera omukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda omukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka omukutu ogw'omuntu oyo anyigirizibwa mukwano gwange ampuliriza amawulire ga nnaku nnyo ate nga tubadde twakafunamu engeri y'essanyu kubanga gwe mulundi ogusoose okubeera nga kkooti ekkiriza nti abantu bano kale katuwulire biki byemwagala okubeera nga musingayo musobole okubeera nga mubeeyimirira era baani abagenda okubeera nga beeyimirira abantu bano kakati abantu babadde bangi nnyo olunaku olwaleero mu kkooti tubaddeyo ne Alop abaddeyo owekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi nga kuliko omusajja amanyiddwa nga nga kuliko omusajja amanyiddwa nga Secretary General waffe David Lewis Rubongoya Honorable Shamim Malende n'ababaka abalala oba oliawo ababaddeyo abantu ab'enkizo okulaba nga abantu baffe baweebwa bbeiro wabula omukisa tegufunisa olunaku olwaleero abantu bano baleeteddwa omu ku omu nga bwe mwabirabye naye amawulire agasinza okubeera nga gatukuba wala nga gatwenyamiza nga gatweraliikiriza kwe kubeera nga bakomuledi baffe ababiri ate mukwano gwange mpuliriza batuuse okubeera nga babaawula ku bannaabwe bano ne kiraga nti babatutte ewalla okubeera nga bagenda kuggulwako emisango emirala jjukira nti bano babadde babavunaana emisango gye gimu era emisango egibadde gibavunaanibwa mwagiraba nga tuli mu kuziika Pascal egyaliwo e Masaka bano nga bagamba baakuba abantu babba ebintu okwali amasweta okwali obusimu n'ebintu ebirala ebyenjawulo ebitonotono wabula nga ate abaawaaba emisango gino bannamawulire bagamba nti emisango gino baali basazeewo bagijjeyo kubanga baali bamaze okwogera n'abawawaabirwa nga balaba ensonga ntono nnyo wabula okusinziira ku mawulire agatambula era nga bwe mbimanyi mwenna nti emabega wa bannamawulire wano waliwo abantu abeerimbikayo era nga abantu bano mubamanyi baali bamu ku bannaffe kakati bano ne bafuuka ensolima kakati nga bano baatandika okubeera nga balya mu lumene mu luzise bwe twabagwamu ne bakola ekibiina ekyabwe ekya Democratic Front kakati nno bano be bali emabega w'emisango gino okubeera nga balemezayo bakomuledi bannaffe mu kkomera wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ekkooti ebadde egenda mu maaso ate komuledi munnaffe amanyiddwa nga Batoke ampuliriza ono naye akwatiddwa ekigambibwa mbu ono asangiddwa mbu ng'akwata amawulire mbu mu bumenyi bw'amateeka kyokka nga ate kamera zibaddewo nnyingi nnyo n'abantu abalala babaddewo bangi nnyo abadde bakwata amawulire naye ono naye bamuyiikiriza erogodakakana nga bamutaddeko empingu nga wenjogerera olunaku olwaleero tetumanyi oba ayimbuddwa wabula bw'abanga tannaba kubeera nga alabikako mu kikakasa bukakasa nti naye abaze okubeera nga atwalibwa wabula tetunaba kubeera nga tukakasa oba atwaliddwa oba bamaze ne bamuyimbula kubanga ono olwamutuggyeko bo ne babulawo kati bino binanga bigenda mu maaso njaga nsooke nkuwe akatambi kano nti omusajja ono bamukwatidde oli incident yabaddewo ate nkomye obutereevu nnyo nkubulire Honorable Shamim Malende ono ye mbaka omukyalo w'e Kampala akiikirira bannakampala abakyala wabula ono ayina embeera gy'ataddewo ey'enjawulo ennyo naddala mu misango gino egy'abakomuledi abazze nga bakwatibwa okutandikira ddala omukyalo ono bwe yayingira mu paliamenti kinaze akikola obuteekanya mu middiringano emirundi emitirivu nnyo mu makooti ag'enjawulo kakati nno olunaku olwaleero
waliwo abantu bavuddeyo ab'enjawulo okumusiima era nga bano bakakasiza nti ono omukyala akyasobola ddala okubeera nga asaavinga bannakampala obutasamu oyo era nga bagamba bano ye muntu omutuufu wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi eyo soke tugendeko babbatoke ate nkomewo. Ekyokuwa mama Edi mama uno batoke bamukutte bamutaddeko empinga ali eri wansi batoke bw'abadde akwata amawulire mama Kampala omulala Sina unamkwatira first. Nateza. amakubwa Sokoto Buleno oyi kale nno kati akwe katambi omukulu amanyidwa nga Edi Mutwe kennyini mu bigambo bye ng'akakasa ensonga eno eya komuliri munnaffe amanyidwa nga Batoke wabula wenjogerya essaawa zino amawulire agakantukako ku mmeeza yange essaawa zino galaga nti abasajja Edi Mutwe ku ssaamu ne akireewo bandibanga boolekeziddwa esaidi eri ey'ekawempe ku poliisi okubeera nga bagenda kubeera nga babakuumira eyo kaakati nno oba oli awo wayinza okubaawo ekikyuse abantu bano ne babajja ku poliisi eno ey'ekawempe ne babatwala ewalala kubanga mwenna mubimanyi nti basobola okubeera nga babazunza ne babazunza eno kasita bamanya nti mutegedde ate awo ne babajjawo nga tebanaba kubeera nga balaga wa wali ewatuufu kakati nno osobola okubeera nga ofuna oluusi oluvannyuma amawulire ne gajja nga malala nga gakulaga nti wabali kireka oba kusseemu ayi naye nkugambye amawulire ge twakafunako essaawa zino galaga nti bano baboolekezza kawempe wali ku police station mukwano gwange ampuliriza tetumanyi lwaki babatutte eyo naye nga kiteeberezebwa okuba nti bano bakugulwako emisango emirala kyokka nga na gino egigenda mu maaso gye babavunaana tebannaba kubeera nga bamanya obanga ennaku z'omwezi 22 ng'omulamuzi bw'agambye nti bano bajja kukomezewawo mu kkooti banaaba bayimbulwa oba banaaba tebayimbulwa era ekyebuuzibwa bano banaaba bakomezebwawo mu kkooti ne bannaabwe nga 22 n'omulamuzi n'abawa beyiro bano banaddamu okubeera nga bateebwa nga bannaabwe oba banaaba baguddwako emisango emirala nga bo tebalina kubeera nga bateebwa nga basigalayo munda mu nkomyo bino byonna nga bigenda mu maaso twongera okubeera nga tukugamba ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda nti 2026 tugenda kubeera nga tulekera akalulu ke tugenda okubeera nga mukwano gwange tulonda akavaawo mpitewo era nga akalulu kano ke kagenda okusalawo Uganda oba enunulwa oba Uganda esigala mu ddubi mweri wabula nakugamba nti woosanga ambuleera tobaako kibuuzo kyonna ky'obuuza gw'ogollanga bugolozi otiikinganga butiikinzi akayini ako k'otiikinze kalina okubeera nga kasigala mu bokisi eyo munda nga tekavuddeemu ogenda ewalla wonna omuntu ne baba tomwagala tomusazaako nti baasi yantama n'osazaamu n'omukulusingamu akalulu kaffe obeera okasse mwami Kyagulanyi obeera tomulonze kale nno omulimu ogwo guli gumu gwa kugenda kutiikinga mu kabokisi ako akaliranye ambuleera kati bino byonna nga bigenda mu maaso omubaka amanyidwa nga Honorable Shamim Malende nga bwe nkunyonyera mukwano gwange ampuliriza ono olunaku olwaleero yandibanga amaze okubeera nga agwa mu bintu okusinziira ku mawulire genfuna essaawa zino gamaze okubeera nga galaga era nga gakikonfaminze era nga gakakasa nti abakulu eri ku kitebe bongedde okubeera nga basima emirimu omukyalo ono gyazze ng'akola egy'enjawulo era ng'okusinziira ku bigenda mu maaso abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform amawulire ag'omunda gandibanga galaga ssanyu eri omukyalo ono amanyidwa nga Honorable Shamim Malende kakati nno wadde ng'ono amaze ebbanga ddene mukazi wattu ng'olumbe lumbala embirizi ng'ali wansi oluvannyuma lw'okubeera nga yakubwa ansambagere agakonde abasajja ne bamuutula mu parliament bwe baali nga abasajja bataamye okukira enswera enkubeko abasirikale ba Mwami Museveni ab'ebitongole byonna
abasalako parliament nga bwe mukimanyi nti buli wabeerawo etteeka ng'abasajja bano baagala kubeera nga baliisa ku nnyondo. Kaakati omuntu yenna ali ku ludda olwo olw'abantu ampuliriza ono bamufuukira ettabbu, bamufuukira ekyonga, buli yateekawo embeera waakiri okutwala mu ddwaliro oba ofa n'ofa naye nga bamaze okubeera nga bayisaawo ebyawo. Kakati nno omukyalo ono yakuba nga bwe nkunyonyodde era ebbanga ddene abadde awangalira mu ggwanga erya Kenya, kibuga Nairobi, eddwaliro Aga Khan Hospital. Kakati nno bwe yavaayo mwamulaba ate yasooka n'akwatibwa, abasajja bakwata mundu wali mu kibuga Kampala. Kakati nno amawulire ag'omunda galaga nti omukyalo ono abakulu bandibanga bamaze dde okubeera nga bakikoonamu n'okusiima emirimu gye gyazze ng'akola ku lw'ekibiina, wadde nga ono abadde akolera mu bugubi era nga ne w'omulabira essaawa zino tolowooza nti yatereera, tolowooza nti yawonera ddala. Omukyalo ono akyali mukosefukosefu era ono asuubira okubeera nga addayoko mu ggwanga erya Kenya okweripootinga eri ku ddwaliro gye yali, bongere okubeera nga bamukeberamu balabe oba bye bajjanjaba byakola oba tebyakola, bongere okubeera nga bamufikisinga obulamu butereere ddala. Wabula ku bigenda mu maaso okusinziira ku mbaka amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke, Madamu Teacher, era abaddeko waali n'akisinyako naga nti okusinziira ku mukyalo ono Honorable Shamim Malende ono asaana kusiimibwa, era ng'omukyalo ono agamba nti okusiima Shamim Malende oba Honorable Shamim Malende si kwa kumuwa ssente, si kumuwa certificate, si kumwebaza nti weebala nnyo balire ddala, si kumukolera bijjulo, si kumutwala auto, wabula kubeera nga bamuddiza ekifo ekyo n'okubeera nga bamuwa kaadi eya National Unity Platform oba giyite fulaga oba bendera oba kaadi eya NUP 2026 ayongere okukiikirira bannakampala. Omukyala agamba ono nga ye mbaka oli Honorable Betty Nambooze Bakireke Mukono Municipality ayongedde okuluma n'ogwengulu n'akakasa bukakasa mu bigambo bye naga nti nze be mba ntunudde amazima ga Katonda mu ggulu, tewali muntu n'omu gwe ndaba asobola kubeera ng'asikira mukyalo ono byatukoledde bingi nnyo. Era bw'obanga oyagala ekibiina kya NUP ng'olinga nze omukyala nga yayogera Honorable Betty Nambooze Bakireke Madamu Teacher nga akakasa ensi naga nti ne bwe nandibadde nze nga nzaagaba kaadi amazima gennyini omukyalo ono alwanya nnyo ku basibe, ate ng'abantu abalinga ono mu kibiina kyaffe tulina batono ddala oba balira ku ngalo. Kakati ng'ate twagala kwongerako bwongezi. Ono n'alumiriza n'akkaatiriza ng'ategeeza nti singa abadde ye omukyala ng'ono alina okubeera ng'amuddiza kaadi ayongere okubeera ng'akolera bannakampala ne bannayuganda abalala, kubanga ono kimaze okubeera nga kikakasibwa bw'agenda okuwoza emisango tawolereza bakyala bokka nga bw'abakiikirira mu Kampala, tawolereza bantu ba mu Kampala bokka nga bw'abakiikirira, wabula buli munnankyukakyuka yenna gy'ali ne baba nga bakwatirawa ne bakuleeta mu mbuga z'amateeka ng'omukyalo ono avaayo n'ayimirira ku bigambo bye n'akukiikirira n'akuwolereza. Honorable Betty Nambooze Bakireke Mukono Municipality, emboozi tebankadde, sooka oli ebigambo bye lubaali w'omulamu tasamirirwa. Tukomewo. Kakati nno Honorable Betty Nambooze mu bigambo bye agenda kubeera ng'akuwa ebigambo bino obyewulireko. Kati mu mbeera y'emu Lutwama Joseph ono nga ye kansala yekka gwe twandiise road kansala LC3 wali mu bitundu bya wali ennamuŋŋoona. Kakati mukwano gwange ampuliriza omusajja ono nakugamba nti bamuveetinga era yaveetingibwa, era tulindidde kintu kimu kumukwasa fulaga abeere fulaga beera waffe wa NUP olwo abantu benna abantu abaawo Kawaala mukwano gwange ampuliriza mubeere ng'omusajja ono mumuteekamu obwesige, kubanga omusajja ono ayambye abantu bangi bamulekwa bannamwandu agogodde emyala bafuutu soja nga tanaba nakubeera ng'afuuka kansala. Kati bw'anaafuuka ate ebintu binaabeera bitya mumulabiranga ddala temwerabira. Wa Mukono Municipal Betty Nambooze Bakireke ayogedde ebigambo ebirabise okulabika nti ebirabisenga ebibaakinga oba ebyongera wiiti ku lawyer Shamim Malende. Nambooze ayogedde n'agamba nti Shamim Malende akoze nnyo era nga ekibiina tekisobola mubonereza kumumma kaadi kubanga abadde mulwadde. Nambooze agamba ono singa taweebwa kaadi babeera bamubolereza kubeera mulwadde kyekyoka, otherwise ebisigadde tik. Nambooze omu ku banene mu NUP atadde wiiti ku Shamim Malende. Ne tutambula Deputy President w'ekibiina ekya NUP gwe bayita Lina Zedriga, Deputy President ekitundu ekyamambuka Lina Zedriga avuddeyo n'ategeeza nti Shamim Malende y'omu ku babaka abakyala basinze okupafominga, ate nga ne mu pate abadde performer alwaniridde nnyo abaana bafuutu soja, era n'akitegeeza nti ye awatali kuluma mu bigambo ye gwawagira Deputy President Northern Region Lina Zedriga atadde weight ku Shamim Malende.
ne tutambula. Kakati mukyala w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP ye Babi Itungo Kyagulanyi asinzidde mu ggwanga lya Canada wabaddewo conference ey'abakyala e Canada. Babi Itungo Kyagulanyi naye asinziddeyo n'awaana Shamimu Malende n'agamba nti oyo alwanye nnyo wakati mu kooti n'okulwanirira abaana bambi abaasibwa. Alwanye nnyo omukazi oyo, agambye nti yadde kaseera kagaba kade simukubira campaign naye alwanye nnyo. Kakati owulira weiti Namboze Shamimu, Dina Zedriga Shamimu, Babi Itungo Kyagulanyi Shamimu. Kakati katugende ku deputy president w'ekibiina mu Buganda ye Mwanga Kivumbi. Tunoonya kakkakeeru wetukavumbulira nga tu Mwanga Kivumbi ekiri ewe kiri kitya. Kakati tutegedde tuno tannaba kusalawo, tannaba kwatula kigambo kyonna, ate nga asalawo nnyo kwani agenda okufuna kaadi naddala mu kitundu ekya Buganda agenda kuba wankizo mu kusalawo. Mwanga Kivumbi tannaba kwatula. Naye tutegedde nti Mwanga Kivumbi ate abaddemmo wakati mu kumekinga sure nti ba incumbent bonna bakomawo. Ayagala nnyo ba incumbent bakomewo. Kitegeeza nti awo wait ebeera wa Shamimu. Kakati bw'oba wetegereza bino tugenza okutuuka olwaleero twogera ekigambo ono bulijjo nti bye tukuwa tebiba byankomeredde bambi. Bisobola okukyuka naye ebimu ku biriwo NRS badde y'amaanyi tetuyinza butagikuwaako. Kitegeeza nti bayi olwokuna olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 olwokuna akakka akeeru tugenza okudda nga kali mu kampu ya Shamimu Malende. Akakka kale nno mu mbeera eyo mukwano gwange ampuliriza abantu abakulu bakugamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Kakati nno yensonga lwaki kugambye nti Lutajumwa Joseph wali ekawaala abennamuŋŋoona ye kansala LC3. Ekyo nkiddamu okubeera nga nkirumiriza kubanga omusajja ono bambi abaddewo nnyo ku lw'abantu era abantu mumumanyi ne byakoze mu bimanyi. Kakati nno ono bw'aba aweereddwa ambuleera kya ssanyu nnyo okubeera nga mumulabiranga ddala kubanga mbagambye buli w'osanga ambuleera kikakatako okubeera nga otikka. Kakati nno owaffe y'omu Lutwajuma Joseph gwe tugenda okubeera nga tulabiranga ddala. Kati wulira bino byonna nga bigenda mu maaso, eggwanga Uganda nga bw'olimanyi bingi ebikyuse era mukwano gwange mpuliriza eby'ennaku bye bisinga okubeera nga birabwako mu nsi yattu. Ebikyuse si byakuba nti bireeta ssanyu mu ggwanga Uganda, si lwakuba nti bireeta ssanyu ku bannayuganda, wabula ebikyuse biyitirivu nnyo ebireeta amaziga, ebireeta ennyiike, ebireeta ennaku naddala mu bannayuganda oba oli awo abaali balabyeko ne ku mirembe giri egyaliwo emikadde egitali gya General Museveni, oba oli awo bw'obanga tewaliiwo ng'osomyeko ng'okoze risaaki bw'otunulira ebintu bino ampuliriza oba n'obiwuliriza oba n'obisoma osobola okubeera ng'omanya nti ensi yaffe eyaluli ate si gye tulimu olunaku olwaleero. Kaakati nno bingi ebyakolebwa abasajja nga naddala General Amini Dada wadde ng'ono bwe yafa General Museveni yamulemesa okubeera ng'aleetebwa okwabobwe aziikibwe. Ono ng'agamba nti omusajja ono banamuleeta kuno abantu bajja kubeera nga bamusuusuuta babeere nga bamuyimba, naye ekyo tekyamala mukwano gwange mpuliriza gobe mu kibya naguno gwaka wadde baganda okumuleeta abantu bakyayimba Amini Dada bagamba be yakola Museveni bimulemye. Omusajja bye yakola mu myaka 8 biyitirivu naguno gwaka nga wenjogerera ate bimu omusajja asazeewo asaanyewo bisaanye mu kifo ky'okubeera nga abyongerako bwongezi. Mwenna mujjukira ebitebe eby'amawanga eby'enjawulo omusajja ono bye yazimba mu mawanga ag'enjawulo eby'ebbeeyi kyannaku nnyo nti ne wenjogera olunaku olwaliro nga General Museveni yakakasizza ne gavumenti nti embasi ezimu eziri mawanga agamu mbw ate bagenda kubeera nga baziggala buggazi. Kyokka kyannaku nnyo ng'amawanga mangi agalimu bannayuganda nga wadde ne embasi gye ziri tebasobola kubeera nga bayambibwa wadde nga bafunye obuzibu oba oli awo obwetaaga embasi okubeera nga ebayamba. Kati ono agamba nti embasi empitirivu nnyo ate mufo ky'okubeera nga ayongerako bwongezi ate kati asazeewo ezikwata 30 omusajja agenda kubeera nga aziggala. Nga kino kitegeeza abantu bangi abagenda okusigala mawanga ag'enjawulo nga bwe boyagala embasi katugeze obeera mu ggwanga nga UK katugeze nkwakyakulabirako ng'obeera nga mu UK. Kaakati ng'okufuna embasi ate olina kulinnya train n'ogenda mu ggwanga erya Germany kati nga gyonna okubeera ng'onoonya embasi si gavumenti ya UK bagenda giggala nkwadde kyakulabirako. Oba abantu abali mu ggwanga erya Russia ng'okunoonya embasi eggwanga erya Russia ng'otawanira bwerere ng'olina ategenda mu ggwanga nga lya Poland kubanga omusajja agambye ng'okusinziira ku bigenda mu maaso eggwanga Uganda
tekyasobola kubeera nga liyimizaawo embasi ezo, naye ng'ate ekikwewunyisa embasi ezisinga omusajja General Idi Amin Dada Field Marshal yaleka azizimbye buzimbi era ng'agulira ddala obutaka bwennyini nga bagwanga Uganda. Wabula ono ebiba ebitebe ebimu yamala dde okubeera nga abitunda. Kaakati ate kye yakola embasi bw'ogenda nga mu ggwanga erya United Arab Emirates abasajja bapangisa luumu, bapangisa kazigo buzigo era kyova olaba ne gye buvuddeko abasajja bakwatibwa mu UAE aba embasi nga bakolera kasino ku embasi kwennyini ne kikwasa ennaku. Kati sooka owulire ebimu ku byakolwa mu myaka 80 nga Museveni ate abisaanyizaawo. Lwaki muvuganya gavumenti? Lwaki muvumirira gavumenti? Buli kaseera ne mulabisa eggwanga lyammwe temulyogerera birungi. Njagala ombuulireyo Museveni kye yakakola ekintu kimu bwe kiti nga bwe yajjira mu buyinza Uganda yali ekiyayaanira. Nze nange nkubuulire biki byasse. Genda maaso. Kati nze nkubuulira biki byasse. Idi Amin Dada yafugira emyaka 8 gyokka. 8 years. N'azimba ebitebe 36 mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala mawanga amanene. Ate ng'azimba bizimbe mu bibuga ebikulu. USA, UK, German, yonna ng'azimbayo bizimbe. Ennaku zino embasi ze tulina kaabe wano mu Buwalabu eza Uganda bapangisaako luumu ne bateekako ofiisi mbweyo embasi ya Uganda. Emyaka 8 Idi Amin Dada gye yafugirako nabagambye yaleka ennyonyi 26 embasi 36. Oba mpulira bulungi? Ebyenjigiriza byali bulungi nnyo kubanga buli mukulembeze wa Afrika ab'amaanyi basomera Uganda era basomerako e Makerere. Era buli muntu yenna mu Afrika yayagalanga kusomera mu Uganda ku Makerere University yali y'amaanyi nga byesomesa by'amakulu. Yali number one in Africa, not just East Africa, in Africa. Makerere University. Kubanga omusajja yali patriotic, omusajja yali ayagala eggwanga lye ng'ateekamu kyonna ekyetaagisa abantu bayige. Ye yali teyasoma naye ng'ayagala abaana basome. Oba okitegeera? Naye nasanga omuzungu, of course I'm working as a chef. Omuzungu n'angamba, of course kya bulijjo batubuuza, where you coming from? I'm from Uganda. Oh, Idi Amin Dada. Oh, that guy was bad. That guy was so tough. He was eating people's ears. Ngamba kale ulira rubbish abano gwe bayina laba rubbish gwe ba painting omusajja. Just lwakuba guno omulembe gwe tuliko guno gwo mulalamu tebakyatusiruwaza ate amazima ne tugezuulira kati tugamanyi. Ani manipulating anyi. Omusajja nga ali mu bukulembeze ebyobulimi byali by'amaanyi kubanga bye byali inkamu yaffe y'amaanyi. Ekirime ky'emmwanyi nga kya bbeeyi, koko wa bbeeyi, ng'abasoga balima ebikajjo nga bya bbeeyi, nga minerals zonna ezifunibwa mu Uganda, nga ssente ya Uganda ezitowa naye essaawa zino batusekerera n'emitala mayanja. Oh, Ugandan money, 1 real is 1,000. Ninga naawe owulira ddala tekigatta nga kiswazi. Olaba n'essente y'e Rwanda etusinga? Essente y'e Rwanda emitwalo 19. Kaakati ndo mukwano gwange ampuliriza ebigambo nga bembi kugambye nti Lutwa Juma Joseph ye kansala wa wali ampuliriza Katooke, Namuŋŋoona ye kansala LC3 era mumulabiranga ddala omusajja ono ku byakoze teyeetaaga kwogerera nnyo wadde nga bangi oba oliawo abatamumanyi abatamulabangako, naye nga tubadde tulina okubeera nga twongera okubajjukiza nti omusajja yoyoyo. Wabula vidiyo eno nakusabye ojimpere ekigalo era nkusaba oyongera okubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda kubanga twasazeewo buli live yonna okwetoolola ensi eno twagambye katugiwe abantu baffe kubanga abantu babaddeyo bangi nga baagala live ez'ebintu ebigenda mu maaso ddala ku nkyukakyuka naye ng'oba oliawo temusobola kubeera nga muzifuna. Kati okutandika n'olunaku olwaleero twasazeewo ne tumira omwoyo ng'enkoko emira ensanafu ne tugamba nti ekiba kibe naffe katubeere nga tubawazi live
eza buli kakedde ezo ze mwetaaga okubeera nga mumanya kubanga bingi bibadde bituyitako nga tusobola kubeera nga tubifuna oba oliawo mukadde kakati nno twasaze okubeera nga tubibawo wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ebigambo byogenda okuwulira ate wano nga nange bimmaze enviiri ku mutwe waliwo abantu bogenda okuwulira nga nange banneewuunyisizza ng'oyinza okugamba nti ensi gye balimu oba si Uganda kakati nno bingi bigenda mu maaso mu gavumenti ya Mwami Museveni eri gye twagala okubeera nga tuvuunika kubanga okusinziira ku Mwami Kyagulanyi yakakasa mu bigambo binaga nti nze Ssaabayeekera naye omuntu ayeekera nga talina mmundu ayeekeza ebigambo ayita mu mateeka amatuufu nga constitution bwegamba kakati ono n'abeera nga ye Ssaabayeekera akulira ffe ate oba oliawo abantu abalala kakati nno waliwo betuze nga tulaba bingi ebikwasa ennaku era ebyaviirako mukama waffe pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga afuuka Ssaabayeekera owa Mwami Museveni abantu bangi abazze nga bafa oba oliawo mu nfa eyeewuunyisa kakati nno emboozi eno oba ebigambo bino njagala obiwulireko obadde tobimanyi oba obadde obimanyi naye nga tobigoberera Mwami Museveni bwe yabadde mu State House Entebbe yagambye nti talabangako bubbi bwali bubaddewo mu nsi nga bubbi buli mu gavumenti ya Museveni ate ye nga yabyeyogerera kennyini ne yeerumiriza ne yeewako n'obujulizi ono ayongerako n'agamba nti okumanya obujulizi yabufunye na mwana we kennyini bwe yakeera enkya n'azaala mu State House ye yamugambye ono agamba nti mu State House mwasula mwennyini mwakolera emirimu mwennyini August House endabirwamu y'eggwanga lyaffe buli mugenyi akyala waatuukira ono agamba nti obubbi bwe busibuka mbw ate ne busaasaanira ensi yonna ey'eggwanga Uganda Mwami Museveni ayongera okulumisa mu bigambo bye ng'agamba nti sisitimu yafa dda neeva ne mu kufa yasooka kuvunda neefa yeetaaga kuziikibwa bw'emala okuziikibwa kakati ne bwe tugiziise tuseeteezeewo olwo wabeerenga n'omwana waffe n'omuzukulu talimanyaawo ono agamba nti abantu bangi abamwetoolodde naye nga mu kulya enguzi bo baafunamu n'eddiguli era nga bano baakulya enguzi baakugunjukira ng'omusimbu bwe yagunjukira ekigo kakati ono agamba nti muwala we eyamugambye nti abantu babbi wabula ng'ogyeko ekyokubeera nti abantu babbi Mwami Museveni yeerabidde nti abantu abali mu State House abakolamu babalondera ku meriti okubawa emirimu oba waliwo embeera endala ye abaffe abantu abaliyo be basaanidde okubeera nga babeerayo okuweereza bannayuganda ye abaffe lwaki abantu bano bakulembeza nnyo ekyenguzi okusinga ekintu ekirala kyonna bino byonna ogenda biwulira mu mboozi yaffe ey'olwaleero Ssaabasajja Kabaka awangaale nze AK Master abegawo omuzindalo mbasiibudde tumwebuuza naye Mwami Museveni nga tumukubidde nnyo enduulu ebintu ebitatambula bulungi mu ggwanga tabiraba abantu babba ssente tabalaba bantu bakola emivuyo tabagiraba yatuuse n'okwogera nti ayina n'abali mu State House okutwalira ebbaluwa ewuwe bamala kujjako ssente nemwebuuza naye tabiraba ekyokuddamu kiri nti abiraba abimanyi era abyagala abiraba abimanyi era abyagala lwaki abyagala emivuyo abanene mu gavumenti gye bakola emivuyo abakungu mu gavumenti gye bakola gy'emiguwa oba ye supagulu gwe yeeyambisa okubateeka ku mimwa ne basirika obadde okimanyi nti abantu bangi abaawummuzibwa mu magye mu gavumenti mu bifo ebyenjawulo nga balina obulumi bungi naye nga tebasobola kwogera olw'emivuyo gye bakola nga bali mu ofiisi zaabwe balina fayiro ziri eyo mpitirivu wogerezako okwasamiza akamwa nga bakuggirewo ka fayiro okalaba kano wakola kino ne kino ne kino tubitukize ng'osirika kale nobeera ng'otudde ku mpiso abantu abalinga Francis Babu abalina obulumi nga balaba ekintu kye balwanirira si kyekyo naye tebalina kyakukola abantu bangi balwana nga balwanirira ggwanga naye mwattu bagenda bakizuula luvannyuma nti omuntu gwe tweyagattako okulwana naye ate yali alwanirira famire ye olaba abaana ba Museveni weebali ali mu kuteekateeka General Muhoozi nti bwe mba nvuddewo yajja mutabani wa General Muhoozi wuyo yagenze mu magye ekiraga nti oba oli awo naye bw'ali baavuddewo ali yagala akwase mutabani we njagala guŋŋambe ku bantu abalwana ne Mwami Museveni abantu we bajja mbuyinza abaana baabwe bo bali luddawa kubanga Mwami Museveni bw'abanga fezi yaabwe eri mu kufezinga out omulembe gwabwe gugenda omulembe gw'aba General Muhoozi gujja twali badde tulaba akakundi k'abaana abaazirwanako nga be bayayaana okutwala obuyinza mu maaso naye yakulembeza mutabani we abaabalala baliwa okiraba kubanga yakikola nga kakodyo nti abaana mu batwale ebweru babeere ebweru basomere ebweru bakolere ebweru
era sente nazibawa abaana b'abanene bali bweru eyo bajoga banywa myenge beyagala bakwana bakazi ebyekulembera babivaako dda kubanga akimanyi bw'abeesibako wano bajja kuteeteganya famire ye nga bagamba nti bazadde baffe baalwana baagala omugabo nabo ku nsi yaabwe kati okukola ekyo okuprotectinga famire ye balina okulaba nti tebabeerawo era abagezezzaako basibawo abaana baabwe bali luddawa mujjukira omwana wa Gilbert Bukenya yafa atya bali bamita Brian owa sekandi mujjukira owa sekandi yafa atya Jakana yafa atya ono wa Babu yafudde atya naye abamwami Museveni bo bakola ki weebali ababano tebaliiwo gwe njagala ngambe omwana wa Tumwine yani gwina olaba omwana wa Tumwine oba tebazaala omwana wa Jeno Katumba wamala beebaliwa ng'ogyeko ono gwe twalaba eyafuna gwe baakuba amasasi awo mule mirembe golowooza mbabazi talina baana ng'ogamba bano basamu kuteesa tebalina baana olowooza bangi njagala ngambe nti gundi omwana wa gundi ali wano omwana wa gundi ali wano omwana wa gundi ali wano so n'olwekyo Jeno Muhoozi taata wagezaako nnyo muteekerateekera obuyinza naye bw'oba oyagala okusigaza obuyinza obw'emirembe olina okumakinga sure nti oleka bannansi nga basanyufu buli lwoleka bannansi nga banyiivu obusungu bajja kubuteeka ate ku mwana bwe banaabuteeka ku mwana naye tajja kumalako kyova olaba abaana ba Gaddafi gye baali tebalina mirembe okitegeera tebalina mirembe so mwami Museveni nze ndowooza ekyalibadde kisinga kwalibadde kuleka bannansi nga bamativu waliwo omuntu essaawa eno nga tawagira Jeno Muhoozi talina kye yali amukoze naye olw'okuba kitaawe abantu bali eyo bagamba twalwanirira omusajja kumbe yateekateeka famire ye bali eyo basirise balumwa bakayihura naye oyogere ki buli omu alina emisango giri eyo bwe weenyeenya oti era kati ne Captain Francis Babu bino byayogera either ojja kuwulira nga waliwo emisango egimuguddwako bw'aba teyeekomyeko oba bajja muyita bamuwa akasente asirike kubanga mwami Museveni ye bw'ate bw'abatambuza bw'ogugumuka ayagala ki kasente kati ono olw'okuba alimu obulumi bw'omwana we alaba kugambaga yatuse n'ogamba njagala kubeera political matter nze nfirire nfe ku lw'ebyobufuzi okitegeera kubanga alaba ensi teri ku demokrasi abantu bagamba bali ku demokrasi naye nga nekiboogerako tebakola ki tebakimanyi kati abo gye bali balumwa nnyo era twebuuzaamu nti singa mwami Museveni anaaba avuddewo abantu ng'abo tebasitula amaloboozi gaabwe tebeerwaneko so n'olwekyo bwe nkugamba nti plan ey'okukwasa Jeno Muhoozi obuyinza etambula naye muganda wange erimu amakuuli kubanga gwojja n'oteekateeka ng'otya abaana b'abalwanyi n'osalawo baleme kubeera nga bajja okwenyigira mu byobufuzi ebiri active kati ate bakatonda bwasitula abaana b'omu ghetto b'otaapulanningako b'otaalowooza nako Kyagulanyi yavaawa n'abalala balinga Kyagulanyi bakyasituka ku lwa Uganda ejawa so olumu oteekateeka naye nga ne Katonda akola ki alina kyateekateeka so olugendo lw'okukwasa Jeno Muhoozi obuyinza muganda wange luyinza okulabika ng'olwangu naye luzibu nnyo singa oba otundira ebyobufuzi ng'obitunudde munda so n'olwekyo bino abantu bemugamba simanya bano babba ssente mulaba Anita Among ensobi zonna ze bakola mu ofiisi batayeebwa buli omu n'azoogerako Museveni n'asirika ye waayagala kubanga oyo solo teepu gwabateeka ku mimwa nti lwe buli kyenkya nga tebakkiriziganya bigenda mu maaso tebajja kwogera kubanga buli lwonaayogera nga akujjukiza ojjukira bwe wali sipiika sente bwe ziti ezaabula wagolerere mulaba baatandise okuleeta owa minzaani mujjukira minzaani Jennifer Musisi minzaani ze baatunda e Rwanda n'olwekyo gwakaaba nti abakungu ba gavumenti bakola ensobi mu ofiisi omala biseera ekyo bakyagala kubanga gy'emigwa gibeeyambisa okubasiba n'okubateekako envumbo bannayuganda mulina kwerwanako nga mmwe ne mugamba nti kaakati ekimala eggwanga twagala kuliza mu mikono gy'abannansi gwanga twagala kulijja mu mikono gy'abajaasi tugizze mu omuntu yali abagamba Bobi Wine ni mutabitegeera ngu ajja kubaleetera obuzibu bungi ni mutabitegeera President Museveni okutambula mu PDM
kyamulaze bintu bingi. Bwe yabadde mu State House ayogera n'ayogera ku bantu abamwetoolodde mu State House, n'ebbaluwa kumutuukako, abakwata bbaluwa ezo bajja ku bantu sente kutandikira ku miliyoni 3 kudda waggulu. Pulezidenti okulaba ku bbaluwa y'omuntu yaze n'akizuula ngu abantu basasula miliyoni 30. Kati mwabali mu State House, aba controlling State House kyabaleseewa. Oyinza sanga politics. N'agamba n'ekirala, n'abalipootinze naye mwennyini kubitegeera tiyabitegedde kuva mu ba officers abeetoolodde awo oba bamwetoolodde oba abakozi ba State House abalondola ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kujjako ono yagenze wa muwala we Diana ye yamugambye ebintu ebyo. Kati weebuuze abatayina access ku Diana, weebuuze bameka bannayuganda balina access ku Diana? Kati bwe yali atambula mu PDM n'agenda ku faamu y'omuntu, aba ku faamu ze yatuukangako baasasulanga meka? Bw'eba ebbaluwa kutuuka wa pulezidenti omuntu asasula miliyoni 30. Okitegeera? Bw'eba byakuloopa oba bya misango, muzeeyi waffe omulungi General Modern King Tibuhaburwa Saabalwanyi talina gwokinenyeza ekyo. Kiddawe batya kubanga pulezidenti omulungi Saabalwanyi Ruhembo lw'enjula bimu ye yabireeta batya okulaga ngu buli kimu yakikola. Kubanga mu byaddala ani yandirabudde PDM? Aba ministry ya agriculture ni batwalira muzeeyi report. Muzeeyi yandibaddewa zirasha zi China America kunoonyeza bannayuganda kiki ekiddako. Naye kati we byatuuka n'abasigadde libadda mu kweyiiya, beeyiyizawa mu linnya lya muzeeyi because ganuukirize abayimbi bagenze mu State House kukola ki? Tibali kye batundayo. Abalimi bagenze mu State House kukola ki? Tibali kye batundayo. Batuukayo batya? Abasamize bagenze Entebbe naye agenda batwara, ayina abasolooza. Abasuubuzi bagenze mu State House, ba MP babasamonize mu State House, nefuuka clearing house. Kati where wali awantu waliwo exchange of money, wabeerawo ba broker. Wonna awali exchange of money walina kubeerawo ba broker. Here we are. Wano we tutuuse pulezidenti wagenze kukyogererako oyinza sanga yakitegera emyaka 5 mabega, tutanagenda n'omukadde ka 2021 kata kyogero lwaleero. Okisegeera? Kati
bwe balabye mu State House sente zitakyaliyo bagenda ggulu. Naye ayina ensonga z'ebyobulimi ayagala kusinkana pulezidenti. Ne waliwo minisita wa agriculture ku cabinet ne state minister mpaka ku district. Ow'ebyobulamu ayagala kulaba pulezidenti. Abasawo baagala sente baagala kulaba pulezidenti. Ne waliwo minister of health. Otegera ekyo? Abatapu ab'obutale baagala kulaba pulezidenti. Nogwe babbye ettaka eyo Kabale, Kasese, Arua, Mbale ayagala kulaba pulezidenti direct. Pulezidenti najja n'agamba Badiso hana amaanyi. Ategeeza Badiso tebalina ki maanyi. Bagombolola chairman abokugombola tebalina maanyi. Ani yabajjako maanyi? Ani yabajjako amaanyi? Kubanga basajja abo balina maanyi. Nzijukira kitange baali babaze kukwata omusolo bagamba chifu w'eggombolola anyirira akaviiri yenna agolodde naye bagamba ngo baze kukwata omusolo gw'omutwe abasajja batanasasula ne beefumita ensiko. Babeeranga babitiibwa bamaanyi bitali byanguzi. Otegeera ekyo? N'abalala ba RDC kati singa president abadde tanakyogera omulala n'akyogera mwani gambe gwe otunula president mukamwa. Naye muzeeyi yennyini general ayogedde amanyi agaba RDC Badiso Bapiso Bagiso tibalina maanyi agateeka ebintu mu nkola. Kati anayina maanyi yegwe yenze omanyi omuntu asigaziza maanyi ye general Modern King Presidenti waffe omwagala omulungi General Kaguta Museveni. Okitegedde? Naye bijja kutereera bigenda kutereera bigenda kutereera